abasiraamu ekyengero ekyo otuulangako nnyo n'okifumintiriza n'okiwa obudde era n'ogeraageranya ku ddiini ezitali busiraamu. Eddiini ey'obusiraamu y'eddiini yokka ewa omulezi waayo ekitiibwa. Eddiini ezisigadde teziwa Allah kitiibwa, bamuzaazisa. Wali ekisinga eky'obunene obubi. Naye obusiraamu eddiini yokka etegeera omutonzi n'emuwa ekitiibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yeetenda n'ebitiibwa bye oba n'ebitendo bye mu Qur'ani y'ekitiibwa. Kubanga bw'otunuulira ebitabo ebimu nga Bayibuli mulimu ebintu bingi ebyewuunyisa. Simanyi awo Yakobo n'akwata Katonda embalakaso era n'amunyiga nnyo. Katonda n'agamba nti Yakobo nta onzita. Awo ku bombi ani aba yawangula munne? Awangula ani? Kati eddiini yaffe ey'obusiraamu ng'ebeeramu ebyo. Olw'ensonga eyo abantu Allah babunduguliddeko ekyengera kino, tukikwate ate tweyagale nakyo ate tusabe Allah kw'abatuwangaaliza. Obusiraamu kyengera kinene. Obusiraamu y'eddiini y'amazima. Obusiraamu y'eddiini ekutuusa eri Allah, eyunga embeera zo wakati wo n'omutonzi. Ddiini ndala abantu basaba bifaananyi. Oli n'asaba ekifaananyi n'akyegayirira nga kino kye mwalaba luli e Namugongo. Oli n'abeera ku kibumbe kye baabumba ne bakisiiga ne kkala, n'akinywegera n'akaaba amaziga kibumbe. Kati eddiini ey'obusiraamu y'eddiini yokka eyunga omuntu enkolagana ye ne Allah direct. Si ddiini ya bifaananyi, si ddiini ya bafu, si ddiini ya kusinza bitali Allah. N'olw'ensonga eyo ekyengera kino tukikuume, kubanga n'okugenda nakyo kisobola otugendako ne kituyita mu ngalo. Omusomo gwaffe tuli ku tarbiyatul awlaad, engonjula ey'abaana mu busiraamu. Sookera ddala abaana neema, kyengera waziina, ate kyakwewunda nakyo mu bulamu buno obw'ensi. Naye kigenda kufuukira omuntu obuzibu aliba tataddeeyo buvunaanyizibwa kugunjula mwana we ala ususi al-islamiyya, ku musingi ogw'obusiraamu. Omuzadde yenna Allah gwagabiridde abaana, kimanye nti abaana Allah bakuwadde amaana, bwesigwa obugenda okubuuzibwako. Tozaala buzaazi n'olekaawo. Abamu mmwe naddala abasajja mulina abaana be mwazaala nga temumanyi ne we bafaanana, wabula omanyi nti ekyazanga eyo ninayo omwana. Omukyala w'e Kamwenge yaŋŋamba nina omwana wano, naye nga tomanyi asoma atya, ali atya, asinza ki. Ne babaleetera abakuze be bamaze okutikkira, n'otuula ssebo mu ntebe n'okajjalaata, ne bakuleetera agenda okufumbirwa, n'otuula mu ntebe nga taata, naye ng'obuvunaanyizibwa wabusuula. N'olw'ensonga eyo tutuukirize obuvunaanyizibwa. Allah bwe yatukwasa obuvunaanyizibwa obw'ezzadde, buvunaanyizibwa buli mu nsingo zaffe, tugenda kubuuzibwa ku baana. Kyengera kyakwewunda ate buvunaanyizibwa be baana. Lwaki kyengera mulimu abatabalina ng'alina ekikomera kinene?
tewali mwana azanyira mu compound wadde abuukirabuukira mu ntebe. Ziina kyakwewunda, amaka omuli omwana gasanyusa. Era omuntu nga Allah tamuwadde mwana emirembe gimbula. Gwe kati alina abaana olabanga ekyabulijjo ekiri nnomo. So nga ate nabo ababuliddwa abaana babeera mu nsonga ez'obufumbo nga bw'ozibeeramu. Naye omwana Allah n'atabamuwa. Nga Allah teyabateera mpeke emera mu mazzi ago agabavaamu. Mukyala n'awangaala emyaka n'emyaka n'omusajja nga tebafunye ezzadde. Allah bw'abanga akuwadde ezzadde mwebazi. Osalire omwana oyo aqiika. Ogunjulire omwana oyo ku misingi egy'obusiraamu. Togeza n'olagajjalira obutafaayo eri baana. Analagajjala agenda kubuuzibwa. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Satakunu aduwwun, ogenda kubeera mulabe nnyo olw'obulagajjavu ku lunaku olw'akhira bwe wakola eri ezzadde lyo. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in yawma'idhin sha'nu yughnihi. N'olw'ensonga eyo tumanye nti ezzadde buvunaanyizibwa, kyakwewunda ate neema kyengera. Allah kyagabira omuntu hiba n'akikuwanga kirabo. Kirabo ekyo mukiyise bulungi. Allah ne waba akuwadde omwana nga si mulamu bulungi, asigala mwana wo. Bangi batuzaalira abaana ne tubazaala ne tubalaba nga baliko obulemu, n'okwata n'osuula mu ttooyi, n'okwata n'osuula kasasiro olw'okuba bakuzaalidde omulema. N'oga ewaffe tetuzaala namagoya, onzaalidde ekisiraani. Mukyala n'akuzaalira abalongo, abamu nga babayayaanira mu dduwa zaabwe. Olwo leero gwe mbadde naye musajja mukulu, tubadde wali ekibuli, ali myaka nga 7 nanga nakoma okuzaala, naye mu dduwa zange bulijjo ze nsaba Allah mpa abalongo naye teyabampa. Kali mulimu ababayayaanira nga yayagala baki balongo. Allah n'abakuzaalira, manya Allah n'akuwa, subhanallah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah n'akuwa ezzadde n'ozaala abaana ne bakuzaalira abalongo, n'oga ondeetedde olumbe lw'obwavu. Muli n'abaddukako n'abasuula. Baganda bange, ekigambo eky'abaana tukitwale nti kikulu. Naye mu ebyo bye twatunuulira mu ngonjola y'abaana, bye tuzze tutunuulira emisingi mwe tuyita okubeera nga tugonjola abaana, twatunuulira nti okukuba omwana mu bukambwe si kwe kugonjola. Waliwo amakubo agasooka. Annasaih, mwana mubuulirire. Udu lahu, musabire. La tala'anhu, togeza ne kakutanda omuzadde n'okolimira omwana wo. Muzadde abamu bayisa ebigambo eby'okukolima. Oluusi nno omwana gwakolimira miskiini, tamuweeredde, tamanya bimufaako, bamumulaze bukulu, ne bamulaga nti oyo omwana wo gw'olaba ali Jordani. Alanika nga omusaba ssente buli kiseera. Bw'atamuwa n'akolima, n'agamba ne bwe nfa nga tebakubikira. La ilaha illallah. Naye nga mulimu ki gw'okoze mu dduniya, era niyaga nti omwana wo obutakuwa kiregeeza kumukolimira. Kali mulimu abazadde muddula abo ng'abaana baabwe babafuula ate lusuku, salira omusaala ogumanyikiddwa ze njagala buli kiseera. Bw'atamuwa onoonyanga bye bakuziika, ne bwe nfanga tebakubikira. Yakhe, oli muzadde, tuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omuzadde tebuva ku mwana,
paka nga amaze okulaba nga yeetengeredde. Neewuunya abazadde abamu naddala abasajja n'abeera n'abaana abalenzi abakuze ng'ono gwe yali mugongo yakuzaala ye n'ayongerangako hakka ey'okubiri ey'okusatu naye nga litabanirye terikola ki? Wasiza omwana wo nga tonayongera hakka yakumeka, naye osanga taata ye yeesanyusa n'ayongera ne hakka ey'okuna. Alina abavubuka abatuuse emyaka egy'okukola ki? Egy'okuwasa, tabawasiza. Buvunaanyizibwa bwe okuwasiza mutabani wo, buvunaanyizibwa bwe okufumbiza omwana wo w'obuwala. Naye abazadde ba wano naddala wano ewaffe wano mu Uganda bo bamanyi nti ekyokuwasiza batabani baabwe tekibakwatako. Olwo n'embaga gye twaliko Mungu asaasira abazadde, omwana n'akwata essente ez'ente gye tulaga n'azikwasa taata we, taata we ente n'agirya, sente n'azirya. Tutuuka kubuka ente eruwa, sente yaziwa taata nga yazirya dda. Bazadde kika kyabo abatalina kisa. Omwana n'akwala n'essente n'aga taata gwe tukwasiza ebyente, n'ateeka ku muki? Ku mumwa. Tutuuka mu kidaala babuuza ente nga tagirina, yazirya. Taata we ddala, okumanya taata we ddala ye first born, okumanya taata we ddala mumanyi ekisinga n'okwewunyisa muwalimu. Bagana giriko ddala direct. Mwana aga taata yabaaki nkole ntya? Akati mulimu abazadde abasuula obuvunaanyizibwa ne basukka. Wasiza mutabani wo, naye ffe ekyo tumanyi tekitukwatako. Mwana bw'akula yamanyi, azaala mu baana, manya mu bawala ba haramu, tofa nayo bakuleetera bazzukulu n'obuusa n'otuuma amanya. Wasiza mutabani wo, munoonyeza amakubo awase. Naye abazadde ba wano gwe kasita okula nga bakuggyako engalo, oba owasa oba towasa, takola ki? Tafaayo. Bazadde bameka abatwala obuvunaanyizibwa n'awasiriza mutabani we, n'anoonya omwana omuwala mu maka amagunjufu agalimu eddiini, n'agamba mutabani wange njagala owase, ngenda kukuwasiza, n'ateekamu amaanyi nga omukolo ddala agulimu. Kati obuvunaanyizibwa tebuva ku muzadde paka nga omwana we yeetengeredde. Kabe mwana wa buwala, kabe mwana wa buki? Wa bulenzi. Ntegerekisi. N'olw'ensonga eyo mu bimbi etteekeddwa okuteekako amaanyi nga tugunjula abaana, ayyulama al-istidhaanu inda ad-dukhul, ayyuallima al-istidhaanu inda ad-dukhul ala walidayhi. Manyiza abaana bo okusabanga olukusa mu kuyingira mu kisenge ky'abazadde, addala abaana abatuuse emyaka egyawula. Mwana ayinza okukugwako ng'oli bukunya, n'akugwako ng'oli bwereere, oluusi ng'oli ne maama we mu nsonga zammwe. Manyiza abaana bo al-istidhaanu inda ad-dukhul, okufunanga permission mu kuyingira mu kisenge kyammwe. Ekyo goyinza obutakitwala ng'ekikulu, naye omwana wo lwalikyalako ewala olw'okuba tewamumanyiza. Muyingidde mu nnyumba y'abantu, agenda ayingira mu biki? Mu bisenge by'abaki? By'abantu. Ate n'oswala ne weefuula mu kiseera ekyo ayagala okugunjula, n'omukuba engolo nswaza, so tewakimuteekamu. Tumanyiza abaana baffe wadde tulina baawaka al-istidhaan inda ad-dukhul, okubamanyizanga okusaba nga bayingira mu bisenge byaffe. Olwa hikamu ezirimu ezisobola omuzadde zasobola otunuulira nga Allah ezitunuulira dda. Mwana asobola okusanga ng'oli bukunya, oli ne maama we, oli mu mbeera etali nnungi. So buli omanyiza omwana okukonkona n'asaba, akonkona ng'atoola salaamu, ebyo byonna olamanyiza omwana tarbiyatul islamiya, engunjula ey'obuki? Ey'obusiraamu. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba mu Qur'an ekitegeero, basabe
naddala mu biseera ebisatu min ba'di salati subhi luvannyuma lw'essala yaki yesubhi min ba'di salati al-isha luvannyuma lw'essala ya isha genze kuwummula tuli fena wa hina tada'una thiyabakum ne mu kiseera ekyo ekya dhuhuri nga mwejjeeko ki ogenze kuwummulamu tegerekisi n'olw'ensonga eyo okumanyiza abaana okuyingira okusaba nga bayingira mu bisenge kikulu ekirala nga kikulu la tudhihiru al-ummu amama auladiha maama ono ali awaka mukyalawo tagezangako n'ayolesa obwereere bwe okwambala obumpi n'alaga ebitundu bye ng'abiraga abaana be bakyala abamu be mwagala ennyo abagunjufu abaasoma ba actually luusi abeera mu nnyumba n'ayambala akantu nina eddembe lyange naye ng'ali mu maaso g'abaki g'abaana ayambadde akantu tafaayo ali mu nnyumba bwe yeetala naawe taata toteekamu bokisa n'obeera mu maaso g'abaana bo nga wenna weetadde abaana ne batandika n'okukunyumira okukulingiza ekyo tokikola omuzadde bw'obeera mu nnyumba yo yambala era ebiwanvu osobola okuteekamu enkutu tegerekisi naye toyolesa bitundu byo mu maaso g'abaki g'abaana tuli fena ng'oyambadde obugoye obumpi obulaga ebisambi obukola ki n'ebirala bingi ekirala omuzadde kyalina okuteekako essira ta'widu lwalad ala ghaddi lbasar tumanyize abaana baffe okukakkanya amaki amaaso omwana mumanyize okukakkanya amaaso obutalingiza banne nga banaaba kaabe ng'alingiza mwannyina tokikkirizanga wallahi mabegaawo omwezi tuzeguleka tegunnaba kuwera wabaddewo ebintu byendimu ebyabafumba abamu naye nga omukyala kyakomplaininga kubba kulingiza bakyala banaabira ku biigo tegerekisi namugaa tebakwatire katwe si katono tuswale ng'olingiza abakyala mu biigo naye omusajja omukulu ekikulingisa abantu abanaaba ddala kiba kiki hukumuze nagwatire bannaye tali sigusuubira nti gulire mu bantu abakulu n'onyumira okulingiza abantu ne bw'oba osula ku mizigo tolingiza banaaba naye abo abakyala abo manyi batumanyi si bwe kiri batumanyi emiki emize gyaffe naye nga amuwawaabira kulingiza bakyala banaaba naga abakwata ambi kati kiva kuki oluusi tulaga jjala eno omwana mumanyize okukakkanya amaki amaaso kyo Allah kitukubiriza abakkiriza tuli fenna tuyigirize abaana baffe okukakkanya amaki amaaso tuli fenna ta'widuhu ala adami kashfi awratihi manyiza abaana obutabikkula bitundu byabwe bya nsonyi mwana bw'akula n'agenda ng'asuumuuka mu myaka egisukka 5 manyiza okunaaba nga ali yekka so si kunaabira mu lujjudde nga banne bakola ki olwogenda omuteekamu kiri nti omuntu yeekola ki yeekuuma naye fe oluusi abaana tubaleka abo baanaaba mukimanyi nti mulimu n'abasajja abakulu abanaabira mu lujjudde tuli ku mizigo ebiyigo bijjudde oli n'agenda wakati mu lujja n'addako ettaala weetamulabira n'anaaba n'ateekawo olulagala n'anaaba bulungi nga tafudde twemanyize okukweka ebitundu ebyensonyi tuli fena ekirala la yusmahu lahu bimushahadati al-aflami wassuwaru al-khali'a tokkiriza mwana kulaba firimu
wasuwaru lkhali'a n'ebifaananyi al khali'a muzungu abiyita pornography bifaananyi byaki byobuseegu nga zi blue movie alaba abantu bali mubikolwa mwana wo naddala amasimu gano ge tulina ga bulabe mulimu abazadde nga amasimu gaabwe toyawula wa kaliyoki esimu buli kikyafu mwe kiri mu ssimu abali mu nsonga z'obufumba abalina abali obwerera abalina abaweereza ebitundu eby'ensonyi abalina ali omwana omulekedde essimu alaba ekirala abaana mumanyi naddala ku mulembe guno gwe tuli kusaagala kubakakkanya naye kyengenda okwogera abaana mukimanyi nti bwe tukoma okutegeera we batandikira mu bufunze batusinga okukola ki okutegeera okimanyi nti waliwo omwana amanyi n'essimu okukusinga kasimu ko ne kazikira n'olajana okuyita owaki akatereeza omwana nyiga wano booti ne booti degerekisi lumu nali nyumya ne sheekh omusajja mukulu yeyampa intiba okufaayo ennyo ku nsonga eyo yagamba mwana wange wa pifo omwana we wa pifo TV yagenda nefa nakubira bamakanika mwana ga tusobola ogiraba waliwo okonyigaawo ayi namugaa nti osobola n'okuwulirizaako leediyo ku TV namule nago okola otya nabimuteerako neeraba omwana si makanika akali kyembagayi nti abaana batusinga okukola ki ku mulembe guno balabuse nnyo tebalinga bali abaffe abedda abatyanga n'abantu ng'omugenyi azze ne weekweka ow'ennaku zino yamweŋŋanga taliiyo taata maama gweyagala taliiyo naye abantu bedda nga batya abantu abaki abakulu naye olwaleero abaana b'ennaku zino balabufu anyiganyiga essimu n'okukusinga gw'omanye ekintu eki kukukubira n'onyiga yeesi no ni waliwo omwana gy'alaga kaninze ne bonsibirawo awo akakadde simanyi kuzannya matatu ku ssimu simanyi kuzannya geemu ku ssimu yogenda okulaba oba weewunzisemu omwana n'akusikako essimu kwera okulira bali ku geemu naye nga nze simanyi ne we ziri ne booginteeraawo nti zannya geemu eno kati abaana kyembagambye batusinga obuki obulabufu ku mulembe guno bwe tukoma okutegeera we bakola ki we batandikira kati leka bagaya tobamanyiza kulaba firimu tuula we balabira TV olabe balaba biki etayimu bweggwako eyo okwebaka mugende mwebaka toleka baana mu ddiiro okusigala ku TV naddala TV zino ze tulina twava eno simanyi mu analog ne tudda mu ki mu digito eriko buli kyonna eriko channels ez'abazungu eziri mu Afirika abeekola ebintu byotosobola na kusuubira kale omwana nga obalese mu ddiiro bo banyiga balaba mukimanyi ne TV zaffe zino zennyini ez'enzaalirwa wano enzaaliranwa wano ewaffe kasita ziwera 6 zitabuka bateekako basenga abo abava mu kikajjo simanyi abali enateete abaawa naawemmula n'ayigiriza abantu okwebaka mu buliri naye abaana baffe ennaku zino 6 baba beebase baba kyatunula baba batunula mutunule TV kyezikoze ezaffe wano zennyini ez'ennimi ezaffe nazo ziriko obuseegu basenga babeera okazita ziwera 6 ne batabuka ntegerekisi ne bawemula ne bakola ki bintu ebitategerekeka omwana asobola okubeera ku gundi ng'emwonoona akiida ya bulokole gyatunula gyalaba boogera bino boogera biri bane tufeeyo tolekera baana TV manyi bulungi nnyo nti omulembe guno twagadde nnyo abaana olwagaliriza oluboonoona olutali lwakubagunjula ge mazima ekisa kye tulina eri abaana tekyali badde kibi naye ate kiboonoonye muntu agenda n'alagajjala n'asukka n'ayagala ennyo omwana tufundikira tuga abaana b'ennaku zino lwaki tewazaala ku b'ennaku ziri bano be baffe tulina kubeera nabo paka lasiti
mu bukyamu bwabwe obwo tubalemereko. Tomulekera mwana kulaba firimu na kutunuulira bifaananyi al-khali'a pornography oyo. Olwo bye nalabye wano biyitiŋŋana nnyo kati. Waliwo essomero limu lisaagala kwatuukiriza mannya. Abaana abeegasse nga bwe biri bwe byogerebwa nti beegattidde mu baasi mu bikolwa bye tugamba nti ebyabafumbo. Kale bo si bafumbo naye njagala tukitegerera amakulu mu bikolwa nkyogere ntya kimala mu bikolwa ebyo mu baasi. Era essomero liri kati mu kuwandiika simanyi tukyanoonyereza naye nga byabadde essomero ly'amaanyi saagala kulyogera linnya kyaguddewo okwosa jjo kyenjogera si kikadde. Naye omwana waatuuka okuba nti babatwala ku ttuwa n'asobya neyeegatta ne munne. Basomesa baalazeewa atalina nsonyi nga ne banne bali mu baasi. Bano yetufeeyo nnyo eri abaana bano. Tetulina baana kati, tulina bantu bannaffe. Mubabeereko temubata. Anaata n'asuula obulagajjavu ojja kukwata byoyo byaki byanswa. Bano betulina bano bannasaayansi nnyo balaze wala b'omulembe gwe tuliko mugulaba tekinologi. Tegerekisi banyumirwa buli kimu begamba alwasail amakubo ag'obwononefu baagasemberera baagabasembereza. Ate omuzungu n'abawa ebbeetu. Manyiyo omuzungu kyamanyi mu nsi. Omuzungu yali akola arrangement y'okuwa abantu ekitiibwa oba okubawa eddembe lyabwe nga ye bw'aliyita nti eddembe lyabwe yasookera ku mwana. Era mu bazungu omwana kyekikulu. Omwana kyekikulu tebatunuulira muzadde. Bwe yava ku mwana omuzungu omuntu gwe yazzaako mukyala. Omukyala kikulu mu bazungu. Ebyo mbunsanze mukyala wange nga bamunywegera ng'omusajja yeegasse naye. Abazungu ekyo tebakimanyi, alina eddembe lye. Era omukyala n'agamba nti oyo aveewaawo. Ate ne bagamba nti togeze okusula wano bakuteekako omusango ogwa nnaggwamala. Bo teriyo ebyo mbunakuta omukyala n'omusajja n'obatwala ku poliisi nga wano ewaffe tukyalina oba n'otuuza ensonga eri tebiriyo. Mungu akusaasira busaasiza omukyala oyo n'abeeramu ensa naye yeegatta wali n'omukyala n'owulira bye boogerera ddala. Ntegerekisi naye ne bagamba nti koogeza n'obateteeganya mu ddembe lyabwe. Owedde kyeyazzaako oluvannyuma lw'omukyala mbwa ekwata kyakusatu. Awo n'asooka atunuulira omusajja. Omusajja yasembayo. Era omukyala okuba essimu ng'ajoogeddwa omukubi oluyi. Poliisi teweza ddakiika nga tennatuuka. Naye omusajja omukyala ne wakkuba empi n'okuba poliisi eyinza okujja oluvannyuma lwa wiiki. Naga byali bitya? Gwe tekutwala ng'ekiki. Era gwe yasembyayo naye yatunuulira omwana n'amuwa eddembe lye n'atunuulira omukyala. Oluvannyuma lw'omukyala n'azzaako embwa. Embwa kikulu mu bazungu n'okusinga embwa. Era kyovula abamu tabeera na mukyala n'abeera neki n'embwa. N'agiramira ebyobugagga byonna. Bwemanga nfudde ebyobugagga bino bya mbwa yange. Obugwenyufu obwo obw'ekika ekyawaggulu. Abo be batwononeredde ensi era be batusembereza ebikolwa eby'obwononefu eri abaki? Eri abaana baffe. Kati mwegendereze nnyo abaana mubabeere ku ttaya temubaleka. Ku ssomero awaka woolaze baana balondoole tobaleka. Tegerekisi omwana bannaaye kikulu. Kale ekyo eŋŋambye nti abaana baffe tubeere nga ebintu ebimu tubifaako nnyo nga bwe tugaye nti la yusmahu lahu bimushahadati al-aflam. Bw'otunuulira ensi endala ez'obusiraamu waliwo ebitundu ebimu eby'obusiraamu baate abaalaga wala nga TV baze haramisa. Kati ng'eyamani TV omuntu munaddiini talaba TV.
naye ate ffe wano ewaffe kamogo okubanga olina amaka mulimu omukyala nga temuli TV anya nokuwaabira mu bamaseeka musajja wa kika kyo naasoma ddiini ki akidayo nga nzibu ataba na TV ntegerekisi bo bagikola ki era bwoba omwogereza wano mu bimbi akubuuza olina TV agikola ki ajagala naye bwogenda e Yamani mu bitundu ebimu TV eri haramu munnaddiini talaba TV olw'obuseegu obukola ki obuliko obugiriko ne baganda baffe bano abamu abazikiri emabega nawulirangako ebigambo byabwe nti TV tekkirizibwa ereeta olugambo n'okuwa amawulire ne rediyo si bwe kyali nabo tebagikkiriza naye kyenjagaddemu kyeki nti abaana awaka waliwo TV mubeere basaale okulaba abaana bye balabako puroguramu ze babeerako katyuni oyo gwe mulaba omu alimu puroguramu z'abazungu eziyigiriza abaana okulya ebisiyaga naye bali gwe obulabanga atabutegeera tofaayo olabanga obuntu bwabaki bwaba naye kyekiggwera kuyigiriza abaana ezimu sigambye zonna ezimu underline that word ezimu kyagala ogende nti yagende nti kantuni zonna ziyigiriza okulya ebisiyaga ezimu puroguramu za katuni nga bwolaba abantu bebalabanga ebi Nigeria enkomero yabe yalinga ki bulokozi kulaga nti ono nagenda mu kyaki n'alokoka yalinga message oluvannyuma era abantu bangi awo puroguramu bwe zatandikiriza okutoononera abakyala ne bagenda mu basawo ne bagenda mu makyaki ne batandikawo puroguramu ezo ziwuliriza amabaluwa ku rediyo olw'ebi Nigeria kasita byakyaka kubanga enkomero yaabyo kwalinga kulaga nti omuntu okulokoka bwe wali eki bwe wali obulungamu bino byonna eddogo baba bayigiriza eddogo naye enkomerero ti aleluya Jesus w'amaanyi baganda bange ekigambo kya TV temukigaya naddala ku mulembe guno kasita twasembeza ebisowaani mubitegedde byebiki dish nezitusikira buli muki buli kyano tulaba ebifa mu Amerika tulaba ebifa London tulaba ebifa China ebifa mu Australia ebifa wa byonna biri okwo ensi ezimu teziringa eno oluusi zafaayo okukangavvula ku mwana n'olw'ensonga eyo la yusmahu lahu bimushahadati al-aflam wasuwar al-khaliya tokkiriza mwana kulaba firimu n'ebifaananyi ebyo ebyesitaza walmajallati alhabita mwana okusomasoma bunovu obubuseegu alaba abantu benywegera ne kamunyumira n'atwala n'asoma John and Rose bafundikira batya bayagalana batya bagwa batya mu mukwano omuzungu tamulaga nti omukwano Rose ne John gwe bagwa mu gwali mubi wabula amulaga ebibala ebikola ki ebigambo ebinyumira abantu mu matu okubiwulira bye birimu faayo nnyo ku buvunaanyizibwa abo tuukeko mu kisenge ky'abaana bo biki bye basoma balaba biki butabo ki bwe basoma mu bisenge byabwe awo qira'atul qisas al-gharamiya abaana mbeewaza okuwulira kisoso kiki mu Luganda ebyafaayo stories ezenyamiza dolaba omwana bwalaba firimu zino simanyi kikomanda awo namuba najjayo ekiso namufumita swaziniga ogenda okulaba ebyo byalaba era bya practicing eri baki genda okulaba mu kifuba kagudde eri kaana ka neighbor kubanga kabiraba ku TV abaana temutubakkiriza kulaba bu story obwo era abakyala baffe banyumirwa ennyo story sanga n'omukyala ng'ali ku TV alaba story obwo obuzannyo n'akaaba naye nga kikimukaabya omusajja ayisiza bubi omuki omukyala afunye emotion kino mulaba akaaba alabye akazannyo ku TV kalimu abasajja abayise obubi abakyala naafubutuka amaziga
kivula baba bwagala omuzungu sinalabayo kazannyo ke yakola ngako kalaga nti omukyala ayisa bubi omuki omusajja bo bazzeeri kubanga bamanyi be balina obuki obudde n'obuzibu obungi kati agenda n'akabeerako n'ayiga obutwa babulunga batya owagala otya ekiso temuwulire bintu bingi byetulabye omukyala n'asalako omusajja ebitundu ebyekyama mu buliri bangi abapookerawo emulago ne babaleeta nga bali mu leesu kyala yamusazeeko ebitundu byekyama babiyigireeyo bagandi bange ekigambo kya tv n'okulaba bu story kigambo ekyo kikulu mukifumintirizeeko buli olaba omukyalawo ng'alina byalaba sooka oyimirire ogaye ayigamu ki kali ng'olaba mukyalawo ayiga engeri gye baloga osuubira kiki ekiddako gwe bajja kukuloga gwe n'ebirevu byebyo oba okyazanya mubajje ku bintu ebijja okwonoona enzikiriza olaba omusiraamu abeera ku tv zino eza bano bapasita ne boogera ku bulumi muntu n'abeera mu nsi omanyi bo bapasita boogera ebigambo ebintu nga bimulaga suubi tegerekisi togwamu suubi n'amulaga abalina obulwadde aga buli nalina awamuluma kwata awo tusabe ngenda okulaba n'omusiraamu akuttewo aga kangezese n'asabira mu ddiiro lyomwo aga kasita sigenze mu kyaki angiseeko edduwa y'abasajja bano erabika ekola ki kola bannaye ebintu tv tugitwale nti yakabenje tekoma bukomi kwonoona baana n'amaka egakoze eki gonoonye ng'era essimu bweyonoonya amaki amaka simanyi nti waliyo omusajja anyumirwa nga alaba mukyala we aseereza bulemu omutima guba ate bw'omugambako awo ne mujjawo oluki kuba abakyala b'ennaku zino tebakyanenyezebwa omuwabula ate akuvuma akuvumira ddala nako weefuga bbi twakoowa lekera emirembe gyange gw'owabula ofundikira mugenze mu luki mu luyombo akali ne baagala babalekera eddembe lyabwe buli omu akole kyakola ki kyagali ekitali kituufu era tekijja kusoboka kijja kusoboka wuwo kasita onoobeeramu obase kibote nsonga endala garusu laqida wal imaanu fi nafsihi abaana tubateekemu aqida ne imaani mu mitima gyabwe naye otunulira ateekamu oli aqida naye n'omusaasira otunulira omuzadde gwe tugamba nti teeka mwana aqida nga naye yeetaaga kusooka kukola ki kusooka kuyiira lukuya natereere naye nga obusiraamu tugamba nti ffe tuteeke aqida enzikiriza entuufu mubaki naye kyentegeeza kiki nti naffe kennyini aqida zaffe ki nfu ogyeko n'obunafu nfu osiiba mu malaalo g'osaba osiiba mu bapasita ati omwana wo omusuubira ki olina n'essaba emmanju osuubira ki kyogenda okuteeka mu mwana naye garusul aqida wal iman kyafaayo kyani kyali kya nabbi oba kya umaru bwe mba seerabidde alabika umaru bagenda omulambula mu bulwadde alaba omwana kyava ayita omuvubuka n'amugaa nti irfau thiyabaka engoye ezo zikole ki kirebeka kya umaru bwe bagenda okulambula mu bulwadde taata azze n'omwana naye nga engoye namugaa nti engoye zikole ki bwe mba seerabidde kyafaayo ekyo umaru kitegeeza ki omwana ono okumuteekamu ebintu ebyo omuvubuka tayambala bwatyo ngoye zakulinnyamu naye raba ali mu bulwadde ali ku ekyo situla engoye zo ntegerekisi kati baganda bange ekigambo ky'okuteeka imaani mu baana kikulu gw'olina okuzimba abaana b'okubeeramu obukkiriza tekagandi bwe naamutwalayo ku ssomero ewagundi amunteeremu imaani anta aula gw'olina okusookerwako okuteeka mu mwana we imaani n'omuyigiza okuleeta adhikaari
n'omuyinza okwesitagafuruza nga waliwo kyasobezza astaghfirullah, n'omuyigiriza okwebaza Allah nga afunye ekirungi, n'omuyiriza adhaani nga baazina n'omugaddamu ebigambo by'omwazini, olwo omuteekamu tegerekisi. naye ffe tusirika buki bwalikula alyefaako, naffe eddiini tugiyize bukulu. Gwe wagiiga obukulu tomenyese, gwe tulaba nga oli mu kumenyeka. Sajja omukulu n'obeera ku peegi ya alifu togivaako myezi 3, oli ku alifu bakwatuza zigandi, gwe kennyini ofunye obuzibu mu bukulu bwo. Kati omwana ono omufeeko aganyulwe mu buki, mu buto bwe ng'obwongo bukyakola ki, kyategeera. Naye nga naffe tugiyize bukulu aliyiga, fe abagiyize obukulu tumenyese. Tegerekisi peegi ya alifu oganya ogivaako n'ogenda kugimubba, wabula oli awo kwesooka tiwaawo eno nene zintabula, zikutabula zitya nga tezizombi si zezimu n'atera okumaliriza kaafunaani ne faawu yagala zifaanagana bambi eno eriko obutonyeze bubiri, eno eriko kamu era nze bwezijano ku makya nensanga bano abavubuka nga basoma Qur'an, wallahi mwenya mbakuba ne sente omusajja oyo asomesa wano Qur'an oba naali muwadde ki kyempulira okukwata ku bantu abakulu n'obaatuza ne basoma Qur'an bulungi. Omusajja oyo Allah amusaasire amumalire. Ekyo tekifunwa Abasiraamu, ekyo ekyabuliddeire baada subuhi bantu ne batuula n'abasomesa Qur'an ne bagisoma mu butuufu bw'okugisoma. Kifunwa ekyo? Bani ani agenda obbafaako? Saalongo njagala otuuka awaka olowooze ku nsonga eyo. Tekifunwa. Naye tubeera awo ne tugamba ffe naffe eddiini twagiyiga mu buki, mu bukulu, naye tumenye nane tuyige ebintu tubiteeke mu baana bye tulaba bye tufiiriddwa, abaana tuleme kukkiriza babikole ki, babifiirwe. Tegerekisi babikole ki. Kale garusul aqida wal iman fi nafsihi, abaana bano tubateeke aqida enzikiriza mu mitima gyabwe. Tuli fena nga tubayigiriza ki, ta'limuhu arkanus salah, mwana muyigirize empagi z'essola, muyigiriza al-Fatiha. Jagala okubuuza ekibuuzo muzadde munnange, mu ssuula zonna eziri mu Qur'an olinamu essuula nga gw'ogiyigiriza omwana wo, oba al-Fatiha nga gw'ogiyigiriza mutabani oba muwala wo, mutuddamu mugaga alhamdulillahi rabbi n'omusomesa, oba kulu wallahu ahad oba wala asiri, nga ne bw'oliba toli ku nsi omwana agenda aga nti taata ye yanjigiriza sabbih isma rabbikal a'la. Olaba bakadde baffe nga baga nti eno al-Ghashiya nagiyigira ku taata, Rahmani eno muziyi yagisomanga ku makya yeyajinjigiriza. Mu ssuula zonna eziri mu Qur'ani 10 n'emmeka n'ennya olina mu ssuula ki nga mutabani wo oba muwala wo gwe wazimuyigiriza. Wabula tuli awo bane tulowooze ku bintu bingi. Ntegerekisi wal iman bil umur al ghaibiyya, tubayigiriza ebintu bye tusobola okukkiriza nga tetubirabako, ng'okubaga nti Allah talabwa. Omwana n'akubuuza naye taata Katonda ali luddawa, ekikulema okuddamu. Mwana neka oluusi kasomera walala nekaga eri batugamba Katonda waba katuliki yatuwadde ne switi, naye Allah ali luddawa, Allah ali luddawa taata. Oga nja kubuuza seeka oba okoze bubi nnyo, abaana tubateekemu aqida ogende nti Allah ali waggulu w'amagulu, ali ku arushi ye waggulu ye teri kiriyo, talabwa. Omwana ekyakulenga akikola ki, naye wakubuuza ekibuuzo ng'ekyo n'omwenya noga akaana kano nno kayinza okubeeramu omugaso. Olaba katandika okumbuuzabuuza ebintu by'eddiini, oza kyekiseera nkatwala eri essomero lyaki ly'eddiini, kuba nayo kenyini tumanyi Allah gyali.
omunawa ansa enfu naga ali wonna ekyo nakyo kifu bwe fufululu tali wonna wabula okumanya kwe kwetoolodde buli kiki buli kintu so si nti ali wonna mu mpale yo mwali oga nti ali wonna ali mu nyumba y'essebo ali mu tuuyi ali mbiigo ali mbifo ebyesita za Allah la wabula ilmuhu ahata bikulli shay kumanya kwe kwetooloola buli wamu niyo mwana akubuuza ekibuuzo ng'ekyo tekikulema okwanukula noga ali buli wamu kati kyata kyogamba ne mu kkanisa mwali oyo Katonda yenna buli wamu abaawo la ilaha illallah muhammadu rasul kimbage nti garusul aqida wal imani fi nafsi muteeka aqida entuufu mu baana nga bakyali baki togayalira mwana mbuta bwali kula tannakula alitegeera mwana mutandikeko nga akyali muki akyali muto tanmiyatul muraqabatu lillahi indahu mumanyise ti Allah amulondoola kito kikola Allah akulaba ekyo omwana kimugambe kito kikola Allah akulaba tovuma banno Allah akulaba teweemakula Allah akulaba mumanyize okumulaga nti Allah yuraqibuhu amulondoola omwana ono ajja kukula ng'ateekamu Allah ekitiibwa tulaba Luqman baga nti ya bunayya wange gwe mwana wange innaka intaku mithqala habbati min khardalin fatakunu fi sakhra aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah wange gwe mwana wange kyonna kyokola kakibe kulwazo banga kiri luddawa naye kiba kyekwesewa Allah agenda kireeta kitulabe naye Luqman agamba omwana we laba we yamutandike naga nti ya bunayya la tushriku billah mwana wange togattikanga ku Allah wallahi liriba ssanyu ng'oli wansi w'entaana oli wansi w'ettaka mu ntaana ng'omwana agamba nti taata yatugaana shiriki era balabye baga nti taata bino yabitulekera ebibbo tetusobola kubita balabye bali wansi eyo aba baana bye basigaza taata bino yabitulekera byaffe bya buwangwa bino bibbo byaffe ng'omwana ayogera ebyo ng'oli wansi wa ttaka naye wallahi liriba ssanyu omwana ogaa nti taata yatugaana shiriki taata teyakkiriza kugenda mu masabo ng'abaana bakunyumyako olwo bakuze kifaananyi ki kyogenda okuleka abaana bo ng'oli mu kabuli bibe bagenda okunyumya taata yasomanga wano edduwa ng'anyokeza akabaani naleetanga n'omunnyo oba yali asomanga biki laba abaana be bakunyumyako bannaye mutereeze kyoba olaba mu bimu ebikakata ku muzadde ng'agunjula omwana ayakuna kudwatan hasana kyakulabirako ekiki ekirungi naye abaana be batunyumyako tebiwoomya nnakabululu taata ye yayassa ettaali ku mbaga ya gundi ebyo kale olwaleero mukkirize nkome ku bigambo ebyo bitumala atugende tuwummulemu ate twetegekere olunaku olw'enkya biidhnillah njagala kumaliriza ebigambo byange nga njagala okubajjukiza n'okukakasa ekyo kye mulabanga nange kyendaba nti ebintu biri waggulu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bw'abanga akawunga essaawa zino kira 5 kagula emitwalo 13 n'ekitundu akabadde wano jjo wano ku 7 kitundu kali ku 13 kitundu akawunga yetulaga siwangu tudde nnyo eri Allah tumulajanire Allah tumusabe ate temugwamu ssuubi teweeteekamu muguwa toyogera bigambo bitaweesa Allah kitiibwa mu covid oli yasooka waliwo minisita wa Germany bwe yalaba abantu nga bafa nnyo covid neyetta naga nti ensi eweddewo sisobola kuwangaalira ku nsi kuno Katonda takyafa ku bantu minisita
neyetta. Fe abasiraamu si bwe tuli, tumanyi oyo ali waggulu ku arushi. Allah ye musobozi ku buli kiki, ku buli kintu. Ajja tumalira Allah. Tumwesigamire, wasta'iinu bisabri wassala. Mweyambise nnyo obugumiikiriza n'okusaala. Wasta'iinu bisabri wassala. Mweyambise nnyo obugumiikiriza n'essala. Nga bwe tumusaba Allah, bwe tumulaajanira atujje mu mbeera eno gye tulimu, atuzze mu mbeera ennungi. Ekituufu kiri nti sente zeekanamye ate zibuze. Ayi tezibuze Uganda wokka, ensi yonna. Kyagala otunulire gwe ensi yo, naye zibuze mu nsi yonna. Wabula ffe wekikwata ku ffe baluwejjere kikola ki? Kisukka bususi. Teri ayamba, teri ayamba. Uganda bwe buzibu bwaffe, teri ayamba. Ofiira ne mu nnyumba awo enjala, n'ofiira mu ddwaliro nga teri asobola kukuba mpiso wadde okuwa ekkerenda, noonoonya obujjanjabi ne bikola ki? Akati bwe kituuka ne waffe kisukka bususi. Naye nga baganda bange, tusabe nnyo Allah, tumwesigamire, tusaale nnyo, ate tube baki? Bagumiikiriza, nga twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atujje mu mbeera. Ffe abali mu masomero bino tubiraba. Tosobola kwongeza fiizi ate emmere erinnya buli kanaku. Ate ng'essomero lirina okutambula. Bwe kaba nga akawunga kaali ku 7 kati 13 nga toyongezza muzadde, ate osobola mugamba nti yongerayo, kuba naye bambi gw'oyongeza talina wazikola ki? Wazijja. Abamu bali ku malusu ku bigambo. Ndeeta n'afuuka ndeeta. Era bwe njagala obbakubiriza, mu mbeera mwenna gye mukakasa nti mu butuufu ffenna tukaluubiridde, tuyambaganire waki? Muzadde yamba omwana gy'asomera, otwaleyo ky'ofunye. Leka kusuula gwa nagamba gw'owoze kimu zibuze, ng'olinga asuubira nti ono w'essomero yazirina. Tuyambaganire wamu. Teekawo empuliziganya n'essomero. Wallahi amasomero agamu bwe kitaabe kiki gye tulaga mu maaso muli babajulizi gagenda kuggalawo olw'embeera. Akawunga ne kaba nga kagula emitwalo 13.5, kilo 5 kajja nakutuuka mu 2. Ate wano obuzibu tulina wano ewaffe Uganda, ebintu teri abirondoola. Bakalanga awo 2 ate ne kabeera ku 2, nga teri agenti lwaki mukatunzi 2, kuba buli omu kyayagala kyakola ki? Genda ku pampu z'amafuta, mafuta gali waggulu. Sabbuuni omuti ogwo ekiguguza akanaana oguteeyongerako bunene mu kiseera kiri nga gugula 3,000. Siga nti gweyongeddeko obuwanvu n'ebirungo byako n'obunene nti kati gwa kanaana, wabula gwasigala nga bwe gwali, naye guli 7. Sabbuuni. N'olw'ensonga eyo ate era bwe njagala okusabira abakyala be tulina awaka babeeremu ak'obuntu bulamu, muleme kusaba nga abali mu jjana. Mwogwammwe kusaba, leeta kino, leero tulye ku nkoko, tuludde okulya ku mpuuta, tuludde okulya ku nnyama, abaana tebalina kino. Bani mutunulire situation. Omusajja bw'aba gambye embeera nzibukkiriza nti embeera ki? Ni mulimu abakyala nga tayagala kumanya mbeera oba ekyusi. Musajja bw'aba aleese ebintu mubikekkereze, muyambeko. Abasajja abatali ba ddiini, abatalina ddiini, ye bw'atunulira embeera eyo akulekawo tayagala kumanya, n'atambula n'agenda ku bizinga n'essimu n'agijjako n'ejjubba, n'agenda ejjubba. Kati abakyala muyambeeko mu situation eno okukakanya obutapeeruusa nnyo basajja, kubateeka ku pressure. Kuba yo omukyala abeera waka n'abanga ali mu jjana asaba busabi, tamanya buzibu bwa ssente gye zikola ki? Kyalo n'omugamba sirina, nakwata ettaayi, togenda, tova wano nga totuwadde ssente. Nze ono Sabbuuni atammuka namukoowa, yuwalaisi saagala Sabbuuni ono atammuka, ngulira White Star ali kanaana. Omugaati gwennyini gwe tulya oguli 7 gukyakusa,
ebirungo byagwo byokka babitwala oba babitwala wa tegukusa ate guli waggulu tegumala na baana waka muguli ate ne mwagala mwongerezeeko mawogo nga ne mumogo gwe mwongerezaako takola ki nini usanga omukyala nakuteeka ku pressure olina ekizibu ky'essente ozinoonya ate olina n'ekizibu ky'omumbejja atudde awaka asabanga ali mujjana nze awo ntabuka kubikwatagana ku maka kuba mmanyi kyemuyitamu kyempitamu nkimanyi buki mulimu abakyala abatalina common sense awo nakalubiriza omusajja namuteeka ku pressure enfuna y'omusajja ogimanyi ntono naye n'omuteekako akazito naleeta sabbuuni ono walayisi n'omugabo no tammuka engoye zo jja zisanga waawo nesobola Moses yowe 2:5 muleke kalubiriza abasajja embeera gye tulimu nzibu sente tenoonyezeka tefunika sente tenoonyezeka tefunika tubeegayirira bamaama bali awaka mutunulire embeera gye tulimu mubeeremu n'ekisa nti wabaawo ebikyuse tukkirize nti ensi yekoze eki yekyuse otherwise we are still crying more and more saba Allah ateeke mbaddu babawuliza ebigambo ne babigoberera ne bajjamu ebisinga obulungi Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha tukwegalira ay Allah tukyusize embeera gye tulimu otuze mu mbeera esinga okuba ennungi tusaba ay Allah tugabirire oleme twabulira ay Allah mu kiseera kino ekyobuzibu tukusaba otugaziyize ebyenfuna tugaziyize emaali yaffe tere baraka mu mirimu gyaffe tere baraka mu baana baffe tere baraka mu bakyala baffe tere baraka mu maka gaffe innaka ala kulli shay'in qadir tukusaba ay Allah nga bw'otukuŋŋaanyiza wano ffenna otukuŋŋaanye mu jannaati firdawsi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh